Chairman twababuuzizza n'abadefensi ababaddeko nti lwaki mutukuba ne batugamba mbu babategeezezza nti wano waliwo ababbi neze mu security sikimanyi nti babategeeza nti wano waliwo ababbi mutuuka mukuba abantu masasi. Namuli Sise atulombojjedde embeera yabaddewo eyatuuse n'okufiiramu abantu babiri okuli Gerald Katongole gwe baziise e Kasanda ne Lubega Juma gwe baziise e Kalangala. Abantu omu yafiirawo ku sport abali bagenze yali agenze n'ekisagera yakubwa essasi naye yafiira mu ddwaliro then bayo tukyalinayo abantu babiri abala abakosoba bafuna biwundu naye Namuli Sise atulambuza ekiyumba mwe basangiddwa ne bye babadde bakola. Abasala enkoko abamu baali wano abalanga bali wali ebinja byali bya mirundi ebiri kati abamu basalira wano abalanga basalira wali kati nze nga ntudde mu kiri ekiyumba abasirikale basooka kugoba bano abaali basaasaanye ebweru kubanga bakitegera ffe tulima tugenda kuvaamu bwe bamala ogoba bali ne bayingira ne muno kati bwe bayingira ne muno buli mwana ne bamukuba tebakubamu masasi agasanga gakuba bweru ne bakuba obupeeva mu mitwe ne bakuba amayinja agali muli nange ne bankuba mu kibooko ne bansindika neyongera emabega kati we nalabira chairman ng'ayingira nensituka nnyo mangu ndowooza agenda okutaasa akoze eki azze ne muyanja ne mugamba chairman nze madamu Sise tomanyi kati bwe namulaba bwe nti n'agamba okoze ekigwe omanyi kyokoze n'afuluma mpola n'afuluma gate awo saddamu kumulabako okuggyako kyeyanyambamu yagamba abantu be temunkola ki temumukuba. Alaze okwenyemera ku nzinda abasirikale bano okwabadde ne ssentebe Kabanda gye baabazinzeemu era ne batubuulira n'embeera gye babayisizzaamu. Enkoko ebiseera ebisinga abantu abalunda breeders enkoko bazisala kiro n'ensonga bayisala 10 babeera mu katale nga batandise okukola ki okukola supply so batandika okusala kiro ne batandika okusupply ng'enkoko obudde bw'okumakya. Ebiseera ebisinga batandika okusala okuva ku saa 7, 8, 9 ezokubeera 10 ne batandise okukola supply mu butale. Ono agamba tebaakomye kubakuba masasi wabula baabakubye n'ensambagere amayinja ku mutwe ng'amasimu n'ensimbi nabyo baabitutte. Omwana baamuggyako essimu ye kakati bwe batuggyako amasimu ng'okulaba ng'onyiga essimu ne babasika ne bamala basemga ne babeebasa omwo ne bayingira mu nnyumba z'abaana zino zonna nga bajjayo buli nsawo nga bakunkumula buli ekirimu buli kantu akalimu ssente nga bakatwala zonna rooms baziyingiramu amasimu gonna agali kukyajja ne bagatwala bawa banka z'abaana ne bazitwala n'obuliri bwabwe ne babutankuula ne bakunkumula buli kimu ssente zonna ezaali mu ruumu ez'abaana zo ne bazijjamu obusente bw'abaana bonna baabutwala waliwo emitwalo 17 n'ekimu zaali awo era mu ruumu awo ku kyaja nga ziri awo bana bakyajingirawo amasimu nazo ne bazijjawo ne power bank ne amasimu g'abaana gonna n'abaana abaali akasawo baakatwala nga milioni 6 ekubala 17 n'ekimu zaali muli bazitwala naye olwatugambye ku polisi bakalikabalinga kozi balikabalize kozi babasanze nabeeze. Ayogedde ku muwendo gw'abakozi awamu ne beyabadde aguze enkoko abaakoseddwa era n'asaba wabeewo okuliyirirwa n'obwenkanya. Addemu ssente nnyingi emirambo gino ejjazo gyali zigenda wala n'obuyanja bikyetaagisa mu ddwaliro okutambuza omu ono Saalongo yafiiridde mu kino ekiyumba yabadde weekalanga tusomoka amazzi okumutwalayo prosesi y'okuziika yonna n'olwekyo engeri gye kali nti amagye ge gaakubye abantu bange njagala nnyo okutunnyonnyola lwaki batubuulire ensonga lwaki baakubye abantu baffe okutuukako ekyo ne batta batuttira abantu babiri wano. Olw'entiisa eno Namuli agamba buli gwe balaba bamutya kakati baagala na kusooka kuggalawo kifo. Ntyawo era noyangirijja ensooka nga nzijjawo ebyaliwo mala okunoonyeza nsonga kyabudde ku ki kubanga mbadde wano emyaka eziwera ne 10 nga wendi sifunanko kintu bwe kiti era nga tukola bizinensi y'emu era ebaddewo ebbanga lyonna kati simanyi nsonga lwaki kyazze bwe kityo. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.